Eggye ly'eggwanga li Uganda People's Defence Forces lirangiridde enteekateeka y'okuwandiisa abaagala okulyegattako. Enteekateeka eno erangiriddwa Colonel Chris Magezi, omwogezi w'ekiseera, era ng'onaagamba nti enteekateeka eno yakutandika ng'ennaku z'omwezi 10 okutuuka nga 24 omwezi guno ogw'omukaaga. Lirangirira era lyaniriza Bannayuganda bonna abato, emyaka emito okwegatta mu general recruitment exercise ey'omwaka guno 2026. Ono asinzidde ku Media Center mu Kampala n'ayogera ebisaanyizo ebyo yayagala okwegatta ku ggye ly'eggwanga. Abantu betwagala nga recruitment egenda kutandika 10th of June. Twetaaga nga oyina ebyetaagisa okuli nti olina okubeera Munnayuganda ate ng'olina national identity card, olina okuba nga oli mulamu bulungi era ng'oli mugumu, olina okubeera Munnayuganda ow'empisa era ng'ogoberera amateeka agw'eggwanga era nga tolina criminal record yonna. Balina okuba nga balina ebbaluwa ezibawandiikiddwe kuva ku LC1, LC2, LC3 ne Gombolola Internal Security Officer oba District Internal Security Officer. Magezi bw'atyo akinoganyiza ng'enteekateeka eno bwetali yakusasulira so nga abalowooza ku ky'okujingajinga ebiwandiika abalabudde. Ekisookera ddala recruitment eri free of charge, tetwetaaga ssente. Muntu wajja n'akusaba ssente oyo mukyamu era muloope, era bwe tukukwata ng'oli fraudster ng'ogezaako okujja abantu ku ssente, tujja kukwata tukuvunaanye mu mbuga z'amateeka, tuleetere empapula entuufu, authentic documents. Bw'onooleeta ebintu ebijingirire oba ebitali bituufu, tujja kukwata era tukuteeke mu mbuga z'amateeka. Maido John yakusakidde eggwire lino ku KTV Amalindire. Webale nnyo Maido John.